Wasize otya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Progen Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusabe ogende maso okikole mbwangu nnyo nsobole okwongera amalwe gaffe entertainment saako nagaga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo gotasanye kulabikanga muganda wange mwanyinaze ogenda maso osubwe omukyala mwenna gwe mmanyi obulungi amanyikiddwa nga Dr. Stella Nyanzi omukyala ono activist nnyonnyo avuddeyo nategeza nagamba Bobi Wine nsaba kunsonyiwa avuddeyo ne yeetondera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okulabikanga azenga agenda maaso n'okulabikanga alina engeri gy'amwataakinga ng'amulemesa okulabika nti abaako ebintu byakola bw'atyo nga tunatera okuyingira ennaku enkulu olunaku olwennyininyini olw'25 olw'enkya Christmas avuddeyo nategeeza nagamba munnange Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana w'embogo bannange nsaba onsasire byonna bye nayogera nabyogeza butamanya naye nsaba onsonyiwe kubanga ebintu by'okola n'okulabika nti owa abantu essuubi ery'okulabika nga bagenda kuggyawo dictator bagenda kuggyawo omukolo president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'obwa dictator bwe bwonna bagenda kulabika nga natera bamuteeka wansi avuddeyo nategeeza namugamba nti Bobi Wine owadde abantu essuubi buli omu akwenyumirizaamu nange Stella Nyanzi mpulira nga nkwenyumirizaamu nnyo weebale kulabika nga oyina omutima omulungi obadde kyakulabirako eri abavubuka nga tunatera okumalako omwaka ate nga ne Christmas enatera okulabika nga natera tugiyingira nsaba onsaasire Bobi Wine nsonyiwa munnange saamanya bine binayogera nabyogeza butamanya bw'atyo avuddeyo n'amwongera amaanyi n'amugamba Bobi Wine oli ku mulamwa kubanga n'ebintu ebigenda mu ggwanga lyattu Uganda si birungi n'omulundi n'ogumu bikaabya amaziga biyungula amaziga ng'okutulugunya abantu okutta abantu okuba abantu amasasi mu ngeri etetegerekeka bw'atyo avuddeyo namutegeeza nti munnange Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana w'embogo munnange nsaba onsonyiwe kubanga tuli bana bakika kyekimu n'olw'ensonga eyo wadde twawukanya ebibiina naye banaye kyokola nze kimpadde amaanyi kinzizaamu essuubi n'abantu abasinga bangi bakwenyumirizaamu weebale nnyo okulabika nga oyina omutima omulungi bwe gutyo nze simayina kyenyinza kuwa naye kyensaba nsaba Katonda agende maaso n'okuwa emikisa nga mingi naye kyensaba n'ekirala nsaba onsasire ebigambo bino Stella Nyanzi yabyogedde ng'ayitira ku mukutu gumugatta abantu bw'atyo n'agenda maaso n'amwetondera bambi n'agamba munnange omwana Bobi Wine nsaba onsasire byonna bye nayogera nabyogeza butamanya nja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyo tosaanye kugasibwa naye wano ku Progen Media TV tubaagaliza amazaalibwa amalungi aga Yesu Kristo saako n'omwaka omulungi omujja bannange mwebale kulabika nga natera tuli nammwe natera nga tuyingira 2020 mugende maaso n'okulabika nga tutambula nammwe tubaagala nnyo kamaloso okonyala ku twendo ky'amazzi kyenjagadde okutegeeza nti Stella Nyanzi avuddeyo bw'atyo naye yetondera omukolo Bobi Wine nja kuba natera nkomawo kanzije